nti ffe tuli basajja bafirika mwabaki obugumiikiriza butono wonza omuntu wentuka kukonogaane Katonda wange President Museveni byonna abikoze singa aleetayo World Hen Day sanjogenda musange makindye yinza okunda byesajjide ninga ligoba diyani bwe tasi athletic ayita muswe bate bagamba afaaki Wamasajja musange makindye awo ku police barracks wasangibwa ng'oyambuseko katulubusiza police barracks edduuka ne weesangibwa well branded kuliko Sandy Fashion Collections oba mukubireko ku 0758 59 18 16 ajja kufunira engoye zonna zitupisi zijini t-shirts legging bikers byonna entete zonna alina kale bannaye babuuzaako linyongere kubanga ate bategeeza nti mu ggwanga tukyalimu era nga tukyatambuza emirimu ngamba baani aba Kids and Love Daycare and Kindergarten essomero liweerera omwana okusobola okuba nga libufula omuntu obuvunaanyizibwa kakati naawe omuzadde eyo gy'oli ng'oyagala kubanga omwana we asoma mutwale ku Kids and Love Daycare and Kindergarten ogenda lisangabwa genda ebwebajja opposite Kevin House awo ogenda okubanga ate obasanga awo nga tuvuddewo Arapex ali hesive simiti asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefunira oyagala ekizimbe kyo kirabike bulungi ku flow okiyiteko ng'onyumirwa oleme kusangamu mazzi gayingiddemu kireme kukaaba tiles eme kumenyekamenyeka ekirungo ky'okozesa okusiba tiles kikulu ne bw'onaakwata tile n'ozimporting okuzijja mu ggwanga lyolowooza erisinga okukola tiles naye nga adhesive gw'okozesa mufu ejja kumenyeka muganda wange kakati mbadde nsaba ogatta ebintu bibiri gula omutindo gwa tile omulungi ogugatteko n'omutindo gwa adhesive obulungi onyumirwe obulamu genda mu hardware zonna mu ggwanga weefunira Arapex adhesive abavuzi ba boda mwenna njagala kubebazeeyo gye muyita mwebale kubeera bampisa mwebale kubeera bakozi mwebale kuvumirira kakati tukole bwe tuti omwaka guno osobola okusetika tage n'ogamba nkoye bannange nkukolerera omugagga okukola obusente bwonna nga bw'obumuwa tebawuliriza kubanga gwakiragala awulirize nga yakwata ssente ze n'agula pikipiki nawe kirowoozeeko I know. Neka ndo mukisa twagufunye banafa basimba automotive Uganda limited bagamba tufune emitwalo 7 ebbaluwa ya LC abakwemira abiri nendaga muntu zaabwe ogende ku offices zaabwe bagenda kuwola pichi ogivuge nga bwosasula mpola mpola singa onobeera omuntu obuvunanyizibwa nga obadde okikola ku mukamawo pichi mwaka gumujja kubanga ogimazeeyo obeere ne pichi yo otandike n'okutulako ogambe nti bannange baane bazanyira wabweru awo temuzanyira ku pichi yange mami afulumaga tamuzanya ku pichi ya taata obo ogisengula ogize mu kisikize ndabanga ebugume nnyo ku Sunday mami akera wamala okoza engoye agamazi gamaze okoza mu engoye nayo zijje pichi ya mama nga akazi we batera okoza mu kaza bawe mu katijjo n'abakyala boza pichi be basinga aba pichi ate motoka yemenyamu nene era wamala okoza ebati engoye amazi nosimuza wabuli wa byovu byoso simuza ennyumba ebisigadde obiteka nafuna akasema ndabatero zisenya era ddade abali nga yebase no mami alo ayuza pichi binyuma kiri mu ggwanga muno nafa abebigere batukubira engatto kakati munange gena tulinya mpola so kakati nage ye pichi eyo geno berenga atokola ki ojefunira nigwe nerabide Brand Mark Uganda Limited gwagala kola ebintu bya branding genda ku Nasaru de kizimba kita Printers Miracle Building room eri E01 yagala printing magazines yagala printing bitabo yagala kuba teardrops yagala kuba backdrops yagala kuba billboards bajja kwanga de babifunira bagamba nti nabo yagala okukola design mu mabati balina ebyuma ebikola ku technology wa guru okusobola kwanga tebakikolera. Okay, kale. Mukama konako olwaleero njenga tu celebrating ano batata abalungi. Abalungi lwabiri mulumu. Yeddi. Na ino week twajiba paka nga abiri mulumu tukyali tuli mu 15 probably next week. Nonya mutubira fees. Nga mulwadde obudde bungi. Tuwebaza bambi. Omanyi gwe kyomanya Mother's Day ingira mu Women's Day. So ennaku z'abakyala nnyingi. So wano kusumula twagambya Mother's Day, Women's Day, Valentine, birthday. Awo wonna tuli kubakyala. N'anniversary y'embaga yaffe. So, as we are going to celebrate our dear fathers, husbands, brothers, uncles, grandfathers, buli agwa mu ttuluba eryo. Mbadde njagala nga tugenda okuba celebratinga. Ngera bwe twogera ku bitusanyusa olumu n'ebitunyiiza. Tusobola otereeza. Side yonna erina ebinyiiza. Olina ebinyiiza abakyala. Ebinyiiza abakyala? Ku baami. Abaami bebakola ebitunyiiza nga tetuganye shopping eno tujagala nnyo gye mukola naye ngenda nga mu mwana wetokeri tekemu nga mu mwana wenyanya ndete emunyungufu akatale kamenya katugula kwa kale goli mudugavu muko lwekiwalanga kyeru ekijanyumira mu katale kinyuma ne munaka kajanja ketukoye
temumanyi no ssente ezo ffe tuzitematema banagamba ebizimbe ebimu biwanvu kino ekyeru kibangambye kya mukazi ekyo kirinanye mapeera ssente ezo bangambye era nakukameeza fenno munayo laba tumanyi n'okwewola ebintu ebyo mu katale ningamba enkyanja zireeta temubimanyi tuli mu bizinesi yamwe tugiyingira mbala nkyolekewo ssente ngene sasula omukyala ojja ozingana ennyaanya n'obutungulu twandibyagadde nnyo naye mulimu ebintu ebimutaba temututuukako bw'oba ogenza okushoppinga yitira mu supermarket ate ekituluma kiri kimu kunzibanga nkimanyi okola ki kubanze nsobola obbala emmere emmere gye bafumbye olwaleero ebintu emulina obyesonyiwa muziba amatu nembala nti nalese esatu ne baalidde gumuki ekibi kwe kukunyiza n'ogamba kasajja gwe sina kyenkufunyeeko omuwa wanvuyira muwaddugala olinganga eddiba lya bayibuli naye nga nkimanyi onfissaako omutwalo gumu n'ekitundu buli lunaku nezo tozibala waki muziba amaaso n'amatu kutetenkanya kwange ati muzibale gwe munange n'oleeta green pepper n'oleeta ennyaanya n'oleeta obutungulu n'oleeta cabbage n'oleeta buli kimu neŋŋamba eyakulabye nga wetala mu katale nga tebiriko complaint yadde nedda ebimugula ebintu ebibi ate tekali ate bafa muntu agonzaamu tubeera ne bujuliyani bwaffe nkagamba bebi genda shopping genda ogulire bano ebintu genda ogulire bano ebintu muliro okugenda okubookyamu saapa ngaali katale n'asindika kajjako kagende kaba shopping n'asooka nagwe n'aleetaleeta ekyennyanja ekikalu ekirungi n'okulaba guno bagusedde anno omukyala n'akubuza bino babiguze ssente meka ekyennyanja kiguze emitwalo 3 bagwe kino eky'omutwalo toddamu ggulaalo bintu fe tujja bigula lwaki mwonoona ssente najja n'akaveera k'ennyaanya nga zinyirira zijjudde mu kaveera ka bbulaaka sebo nagamba za mitwalo 2 muli balalu teeka mu fridge zijja nale ne oda yaazo baliwa mujja ennyaanya mu kaveera tezivunda kyobola ng'olumu tetubatikkula otuli n'ozimba ogumango nga gukujjudde ali ku ssente z'omu yashogaali mu mitwalo 2 agoonoonye kati zino mbadde ngula ennyaanya ya 10 buli lunaku bakana bana baffe antu tutasa baana boda zibatumira anna kyolange obigula leero enkyalo otabisanga wamperezaako maama kitona kibaito mukazi omanyi nti omukazi asobola okutunda ennyaanya ate kati munaye nze nina ofisako ez'ekibiina gwasizawo baleme kutunula we batunula we batatunula buzibu ki obulala obuzibu bwe tulina obulala ebintu ogenda n'obigula n'ogula ebintu ebibi mulimu abagulira ddala ebintu those abagula ebirungi lwakwata abagula ebirungi bayonoona ssente zaffe nnyingi ezigenderawo waliwo n'abagula ebibi naabo bamuguza obuntu obubi ate babumusedde n'owulira obusungu naye ndowooza ku kiro eky'okucomplaininga kati olwa kyobalanga olumu w'omala obbireeta tubisikisa ekyemisana ne biggwawo naye nkutuma ebirala akawungeezi naye nze ndowooza bino ebyokugula omusajja alekawo omutwalo mukubiriza ennyagule waguleka omutwalo gugule emmere amala aleeta ennyaanya n'obutubiriza ennyagule si buli omuntu musajja muleka yeegulire kuba mutwalo wataagula ojja kugula ku mutwalo gwe gwakulekedde ekyo kikulu naye n'abasajja nabo si basanyufu ate kiki ekisooka mwagala nnyo ebirabo naye ate jukira tuli basajja bane n'omusajja nno amanyi tesiti y'omukyala ng'amanyi ebitabo ebituufu omukyala byeyeetaaga naye alina obuzibu yeetaaga kebera mulina tubuuza ino ba surprise ekirala wenkubuuza ojja kuŋŋamba ekyebbeeyi nene kyesikola ki kyotasobola n'obeereyo n'otitibana ng'olinganga azaalisa akamyu n'ogenda n'ogula engatto omukazi n'atajambala akanya gikyusaako bwaliza bw'otunula bw'oti bw'oti omugambe kuba ffe jjukira abasajja tulina obuzibu bumu toyogereko bw'onaayogerako ogenda bba mu kopi era oli nenga kinnuma obuzibu ki okujja n'oŋŋamba newayitawo emyezi 8 n'ogiwa kiganda kyo kyobola olumu twesasuza biganda bammwe ng'ekituli ku mutima bingi olina buzibu ki okujja n'ompa emitwalo 2 n'oŋŋamba bebi olaba ezisente ate mugamba nti simanyi olumu mwetaaga ekintu kyosigala nakyo mu bulamu omukazi buli kimu okyagala sente ozeetaaga ekirabo okyagala nkubira se mukusanga oli tugende wasiya njinonda akatereyi kenjagala naye nkugulira engatto n'obiterekaawo wayitawo emyezi 8 n'ogiwa kiganda kyo nokiranga kinyumidde mu ssaati yo gyewagula nga kiri mu siniikayo ati bannaye olugava enfunyemu ntya ekisembayo mukomplaininga kugula ebintu nenkuwa ssente neŋŋamba zizo genda okole ki kati genda obigule sijja kuddamu bagula ebintu mugamba ngula si birungi tekitegeeza nti simanyi ennyaanya ez'emitwalo manyi wezikola ki bwezifa ezenkana naye gwe okunfuulira ddala zonto n'oleeta akaveera ddala ng'ennyaanya za 2 nondaganga wazisikisizaako ku makyano ne mulyako kacyumbaali kutusiriwaza mutwale mukale ku magezi ate era oba oli mukubudangaba banaye no ssente za tugulirawo ku nnyaanya ate nga nazikulekedde
si ntyo kugamba leze nakulekedde nja kulabikanga omuki omukopi olumu n'otekawo ne kodi alo ndi wano ne Jackie sistawo tubadde twagala tugule ennyanya si complaining Jackie ali ku loud akasajja kakopi kati nobeeraawo bantu bandibadde banene naye birowoozo azanziba guma ebyo ebintu mubijje mbambi tetubabba byonna kuzimba maka ne kale zemufisa muziteekawa nze mpeera abaana nze ndabire wakansasula rwenti nje batwazimba mafuta nze ngagula mutukane ku extent ebbe motoka zaffe zimu amafuta nolekawo akakatali mafuta kati ezamwe muziteekawa za kikazi ale ne mama ono wakati wa mukwano gwammwe